Okay, yes, omulungi atulaba oli ku Wolokoso Extra No Stress. Amanya neddobozi nze Ibra K Mukasa. Jaja Potential atagenda made in Uganda. Wolokoso Extra No Stress Muji ye YouTube channel yaffe for latest information as regarding all your celebrities and current affairs mu ggwanga Uganda. Kisokera kufe eranga ndi wasanyu okutegeza nti episode y'omulundi guno tugenda kubanga tutunulira empaka za kamalirizo eza Miss Kavi 2019 eranga ze zisokedde ddala mu East Africa nenga mu Africa zibaddewoko, that is mu West Africa ne South Africa. Olunaku olwaleero ndi wasanyu okutegeza nti empaka za Miss Kavi oba mu Luganda kiyite ez'abakyala abawunde zabadde wali ku kifo ekimanyiddwa nga Imperial Royal Hotel ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokuna omwaka 2019. Empaka zino okuzzayoko emabega katono zatandika mu mwezi gwokubiri oba guyite February omwaka 2019 wakati mu kusika omuguwa, wakati mu kuwakanyizibwa, wakati mu masanyu, mu maziga n'emiranga byonna awo ng'obitaddemu. Empaka zino mu Uganda zatandikiddwa oba zatandikibwa omukyala amanyiddwa nga Anne Mungoma mukyalo ono muwala wa former commissioner of police eranga omukyalo ono mu family mwazaalwa mwalimuko Nalungi wa Uganda emyaka egiyisewoko. Anne Mungoma mukyala munnamawulire eya practicingako amawulire ku TV emanyiddwa nga Abizaayo Broadcasting Services ey'omusumba Pastor Iga oba giyite ABS TV esangibwa ekawala ku Christian Revival Church eranga omukyalo ono ku TV kuno kwe yali aweereza yamalako ebbanga eririwerera ddala naye nga ffe bakagezi munnyo abakola okunoonyereza we twamuzuulira nti omukyalo ono yali aweereza ku TV. Omukyalo ono yafulumako mu ggwanga Uganda n'atambulako mu nsi ez'enjawulo era nga yalina ebirooto by'okutegeka empaka z'abannalulungi. However mu Uganda zitegekebwa omukyala amanyiddwa nga Brenda Nambi wa KZ Fashion House era nga ye n'asalawo aleete ekintu ekyenjawulo ekimanyiddwa nga Miss Kavi 2019. Miss Kavi z'empaka ezisookedde ddala mu ggwanga Uganda ne East Africa nga bwe nkutegeezezza. Wano ku ssemazinga wa Africa abaatusooka okuzitegeka yali ensi ya Nigeria esangibwa mu West Africa awo nga kwotadde ensi ya South Africa esangibwa mu maserengeta ga Africa, that is mu Africa. Then bw'otuvaawo ne tugendako mu nsi wabweru wa ssemazinga wa Africa mu America empaka zino zibaddeyo, mu nsi ya Trinidad and Tobago nazo zibaddeyo nga kwotadde n'ensi endala mpitirivu nnyo. Ffe wano twakafuna okumanya empaka zino kubanga zizze guno mwaka gwa 2019. Empaka zino zatandika mu Febo nga bwe nkunnyonnyodde ng'era zatandika n'abakyala abazeetabamu abaali basoba mu 100 wali ku club emanyiddwa nga Club Ambience esangibwa e Kampala Bukesa ngadda enaakulabye era nga wano okusunsula kwagenda mu maaso okutuukira ddala bwe baafunamu abali ku abakyala 25. Abakyala bano 25 baabatwala mu kifo ekimanyiddwa nga Buloba Forest Park mu luzungu oba mu lufuutifuuti ky'oyinza okuyita boot camp ng'eno babaddeyo nga balya nga banywa nga bayiga n'okuba obumu oba n'okubeera n'abantu omuli okuwuga, okusamba omupiira, okubaka, ziplining kwe kubeera ku muguwa ogwo ne kukuvuga okuva kuno n'odda kuli bye babaddemu. Bootcamp eno bagimazeemu ebbanga lya weeks eziwerera ddala 2 nga bali indo, tewali adda waka, tewali akyalirwa era nga babadde babangulwa omwami amanyiddwa nga Ronnie oba Ronald Nsubuga nga ye ono trainer w'amaanyi nnyo ate nga ategeera nnyo ebintu by'obwannalulungi era nga mu ggwanga Uganda alimu bwomu. Empaka zino zabaddewo nga 26 that is April, that is the grand finale wali ku Imperial Royal. Omukolo
tegwabaddeko red carpet, gwatandise normally nti omuntu oyingira n'ogenda straight n'otuula, era nga omukolo gwatandise essaawa yabadde emu n'eddakiika 40 awo kwana mu 2 okuba nti gutandikira ddala. Music omuseenenkerevu n'akubwa mpola mpola ng'abagenyi abayite ne bannayuganda n'abakungu nga bwe batuula okulindirira ki ekigenda mu maaso. Ngenda kubanga nkunnyonnyola ensonga zino wammanga. Omukolo bwe gwatambudde tugenda kuba tutunuulira abantu bazze bameka, omuwendo gw'abantu tugenda kubanga tutunuulira sound yabadde atya, ebyuma byabadde bitya, amataala gabadde gatya, tugenda kutunuulira ekifo awabadde omukolo guno yo kifo ki era kiri mu state ki era wategekerwa era batewalina kutegekerwa. Then bwe tuvaayo tutunuulire enteekateeka mu lufuutifuti oyinza ziyita organization. Tugenda kutunuulira abakyala okushokesinga emisono egy'enjawulo. Tugenda kutunuulira okulonda kwabadde kutya era omuwanguzi ayitirawo atyo bayayitiddewo atya. Tugenda kutunuulira ebirabo ebyateereddwawo ebyawanguddwa n'ebyasuubizibwa ne bitawangulwa. Then bwe tuvaayo eyo tutunuulire empaka za Miss Kavi zino ki ekiddako 2020 n'emyaka egiriddirira bwe ziba nga zaakubeerawo. Then nga sinatuuka ku ebyo nyongera okujjukiza nti oli ku Wolokoso Extra No Stress ye YouTube channel yaffe. Ibrahim Mukasa Jajja Potential atagenda nze omuweerezaawo tusinziira mu Africa Uganda ne tubuna ensi yonna. Buli internet weetuuka naffe wetukoma, weetatuuka totulabyeko. Okay, nga tukkirira ku nsonga ze nkugambye, embeera nsubira ogirabye era ogiraba nga weeri mu kutambula. Okay, tugenda kutandika n'ensonga ya turn up. Abantu turn up oba omuwendo. Omuwendo guno twasaliddwamuko, abantu tebazze bulungi nnyo. Ezimu ku nsonga lwaki abantu tebazze bulungi nazo kanzikumenyera. Ensonga esookera ddala, oyinza okugamba nti mu kibuga Kampala wabaddewo ebivvulu bingi. Well, you might be right or wrong, whatever. Endowooza kyeyinza okuwa. Ensonga esookera ddala, ku National Theatre wabaddewo omuzannyo gwa John Segawa Zansanze. Then bwe tuvaawo ne tugenda ku Club Obligato awabadde omukyala Rebecca Alice Jingo ng'atongoza oba nga okuwa olugendo lw'emyaka 18. Then bw'ovaayo eyo odde ku mpaka za Miss Kavi. So okutwaliza wamu Kampala yabaddemu ebivvulu 3 nga by'amaanyi nnyo. So turn up fe yatunyizeemu etya nti waggulu yonna tewabadde muntu wadde n'omu. Jjukira Imperial Royal eno etuuza abantu wansi ne waggulu tewabaddeyo muntu wadde n'omu okuggyako ab'amawulire abatonotono abaagenzengayokko bafune ku short ezo ez'enjawulo gy'otasobola kufunira wansi. Ekyo ne kitunyigamukko. Then bwe twazze wansi wano roughly wabaddewo abantu nga 10 ku 150 wansi, naye nga wonna omugatte wansi wagendawo abantu nga 5 ku 600. So ffe twabadde mu 10 ku 150 wansi be babaddemu. Kyenyinza okugamba ekyo. Bwe tuvaayo eyo awo tuba tetukoze bulungi. Bwe tuvaayo eyo ne tutunuulira sound, amataala ne stage. Omuntu eyasibye amataala njagala kumuwa obubonero 5 ku 5 oba 10 ku 10 oba 10 ku 10 eyatusibidde amataala. Yasibye amataala nga gali well balanced ate nga gazannya bulungi. Bwenzira kuyasibye stage yagisibye bulungi nnyo ng'erina runway ejjira ddala eno mu maaso gye tutudde mu bawagizi oba mu balabi. So ne stage yagisibye bulungi nnyo ng'eriko giant screens well placed mu mabbali ne mu mabbali nga ziba zikulaga bulungi nnyo. Then wakati mu stage ne mubaamu emiryango gy'abadde ebiri egireeta ba contestant. Kyokka nno nga mwana wattu kino nga kirabisa bulungi omulimu guno ng'era bajja bulungi n'obalaba ng'era bavaawo bulungi awatali mugotteko awatali kusindikagana eyo stage. Bwenzira ku sound yabadde nnungi nnyo. Owa sound ku bubonero 10 muwaako obubonero bwabadde 7.
obusanvu buno lwaki mbumuwa nenzijako obusatu buno ye DJ eyabadde tamanyi kiddako, ye DJ eyabadde takubangako mu mikolo bwegiti egy'olukale, nga mwana wattu DJ bajjukiza mujjukize nti owaaye tuwa oluyimba bwe ruti nga tamanyi nti omukyala bw'ajja bw'ati ng'ayambadde bw'ati. Kati for example bano abaana bwe bazze nga bambadde African wear, we expect music of the African category. Chekera tuvune ennyimba z'abamafiki Zolo, tuvune ennyimba za Mariam Dagire, tuvune ennyimba za Afrigo Band, tuvuneyo Rema Namakulu omutonotono, tuvuneyo Lutalo omusaamusaamu ali Africani. Oshegeera kati awo DJ mwana wattu ye yabadde yeebasenga wakujjukiza bujjukiza, ekyo kiri so unfortunate. So DJ ku bubonero 10 yafunyeewo 0. In other words ali mu negative, mba mubanja n'omubanja nze ng'agaba obubonero. Bwe tuvaayo eyo ne tudda ku nsonga ya venue. Imperial Royal Hotel esangibwa mabega wa Serena Hotel, okuliraana Mosakot, okuliraana Sheraton Hotel. Waawo woyinza kugamba awo nkuwa location woyinza ogisanga. Hotel eno yabikibwa nnyo Serena in terms of geographical location, in terms of visibility, nti abantu abasinga bw'omugamba nti waliwo hotel tamanya amanya kimu Serena. So kati wano nga gwe alina concert oba alina kyawotegeka nga kikwatagana n'okulanga ofunamuko obuzibuzibu at the end of the day. So wano eno venue nebeera nga teyatukoledde bulungi nnyo. Venue eno esinze kola mu bintu nga comedy. Case in point, 5-star comedy yakola bulungi nnyo. Man from Mbokolo, Salvador Idlingi yakola bulungi nnyo. Plus other events, Madrat and Chico nabo bakoleddewo comedy nga bajjuza full house. So mucho Imperial Royal eno approving okuba nti ya comedy okusinga, si ya event ndala. Ekola nnyo mu mikolo embaga. Imperial Royal eno ekola nnyo mu mikolo n'embaga nga kwotadde ne conferences ez'ababede weewaawo n'ensonga y'otulo nga wuuteeri nti osanga ebisulo byabwe birabika birungi, kubanga nze sisulangayo, sijja kugamba kyankomeredde. So venue wano nebeera nga teyakoze bulungi, era ku mutegesi ku ky'okukyuzinga venue ku bubonero 10 ne muwaayo obubonero 3. Bwe kituuka ku kya security ennungi, bwe kituuka ku kya parking eri ample, eri just enough and beyond. Naye ku ky'omukolo gwe yabadde ategeka toyitawo. Case in point, Miss Kavi ono bw'omutegeka n'omuteeka mu kifo ekyekwefu bwe kityo oba toyitawo. Nga tuvuddeyo tukkiridde enteekateeka. Out of 10 enteekateeka nja kuwa obubonero 6. Omuteesiteesi wa Miss Kavi ntya speech zaayitiridde, okwogera kwabadde kungi okw'abantu. Point esookera ddala. Point ey'okubiri, enteekateeka zo ekintu kiri too prolonged. Event bw'etandika essaawa emu neggwa essaawa 8, abantu baatuuse ne bakoowa, abantu baatuuse ne bagetinga board, abantu baatuuse ekiseera ng'omuntu bw'ajja okwogera bamukuba olube nga bawoggana. Ekitabeera kya bugunjufu, ate nabo tobanenya, baabalaga obutali bumativu n'okugamba nti bakoowu, obudde bugenderedde. Bwe tuvaayo eyo ekyemisono abaana gye bashokeesinze oba abakyala bamaama baffe abalungi, ku bubonero 10 nkuwa obubonero 9, kubanga bayambadde bulungi nnyo, babadde smart, tewaabaddewo lugoye lwabadde luweebuula wadde n'olumu. Buli mulundi gwe bavuddengawo ne bakomawo nga buli muntu anyeenya mutwe n'agamba wow, oh yeah. So nga kiraga nti bamativu era basiimu. Bwe tuvaayo eyo tutunuulire okulonda. Okulonda kuno ye ng'omutegesi agamba kwatandikira ddala ddanga eri bali mu boot camp. Enneeyisa ekola nnyo, enjogera ekola nnyo, okubeera obumu kiyite social, byonna nga bikuweesa maxi. Oddamu otya ebibuuzo, oassociating otya ne banno, oyambala otya, okuma otya banno.
byonna ebibadde biweebwa abaana bano max. So wano we twatuuse ku last minute wano nga bagamba bugambi nti tukole bwe tuti, era nga ebyasembeddeyo ddala okuweesa abantu max byabadde bibuuzo n'entambula ku runway, era nga babuuzizza abakontesitanti bano ebibuuzo ebisaamusaamu, eyazzeemu obulungi n'ayitawo okudda ku ddaala eriddako. Okusunsula, tutunulire okusunsula. Okusunsula kuno kwava mu bantu 100 ne babasala paka mu 25. 25 bano baatuuse wali ne basunsula, 5 ne bagwa ettale, ne wasigala 2 ne bajjako 10 ne ligwa ettale. Bwe tutyo mu 10 lino mwe bajja 5, mu 5 mwe bajja 3, era nga mu 3 bano mwe mwabadde omuwanguzi n'abamuddirira bayite ba runners up mu luzungu. Era nga bano babadde basoyebwa kajjoji w'ebibuuzo. Omukolo nga guno omuntu agusuubira okubanga olunaku olwo lujja kubanga lulimu entertainment omutobeketobeke. Naye ekintu kya entertainment twabadde ne baperformer babadde 2 ab'ekiro, 2 performers of the night, era nga muno mwabaddemu omuyimbi omuto upcoming yabadde ayambadde suuti ya blue. Simumanyi mannya naye kyenyinza okugamba nti yabadde ayimba bulungi nnyo, indeed nga promisinga, era muyimbi ajja kuba w'amaanyi. Nkwebaza webale kuyimba. Omuyimbi owokubiri yabadde mukoomubaka w'e Budiope East, mukyala wa Damuzungu Geoffrey Honorable, omukyala amanyiddwa nga Fiina Mugerwa Masannyalaze. Yazzaawo n'atusanyusaamu, bwe yamaze n'avaawo n'agenda. Then ensonga endala omuntu ayinza okwebuuza, ba MC bo Ibra nga toleetinze ba MC bayite bakalabalaba, abasinga bayita nga ba master of ceremony. Kwabaddeko omukulu amanyiddwa nga Aloysius Matovu Joy Junior. Matovu Joy yakoze omulimu gw'amaanyi. Then yabaddeko n'omukyala gwe yasoose okukola naye, akola ku Spark TV, akola ku Live Wire, mukyala muddugavu bw'ati, erinnya lye linvuddemu limbuuse mu bwongo, naye nga munne gwakola naye ku Spark ye Gabi Ntate. Then omulala oyo mwerabidde erinnya dark skinned beautiful girl, so nice looking. Then ono tetumanyi oba enteekateeka kuba contract yali egamba akoleyo eddakiika 3 aveeko, tetumanyi. Twabadde tuli awo ne wajjawo omukyala akola ku NBS TV, amanyiddwa nga Agatha Lowash. Yatutwalidde ddala ne mukulu amanyiddwa nga Matovu Joy. Omukolo baagutambuzza bulungi era nga ku maxi 10 nja kuba kuweerayo maxi nga 6. Ennya zino nzisigaze nti olumu baabadde batomeragana mu njogera, n'olumu ng'ono bw'ayogera kino oli ayagala kukiwakanya, n'okuba nti tebabulendinze bulungi nnyo, maachi yaabwe teyabadde nnungi. Mukyala mulungi nnyo mu kuweereza eby'Ekingereza, n'omwami mulungi nnyo mu kuweereza ebyaffe abasookerwako, so ne wabeerawo embeera eyo. Okyali ku Lokoso Extra No Stress, tutunuulira empaka z'akamalirizo eza Miss Kavi omwaka 2019 era ezisookedde ddala mu East Africa, naye nga mu Africa zibaddewo ko mu nsi ez'enjawulo. Tutunuulira omuwanguzi, ebirabo ebyamuweereddwa n'ebyasuubizibwa. Eyawangudde empaka zino mu bantu 10 abaasooka okubanga bazeetabamu paka mu 25, paka mu 15, paka mu 5, paka mu 10, paka ku 1, ye mukyala amanyiddwa nga Belinda Nansasi. Belinda Nansasi oyo gwoli mu kulaba kati ssaawa eno ku screen yo, embeera nsubira ogiraba. Honorable Minister Chiwanda n'omukyala Honorable Ruth Nankabirwa Nampala wa Government, muyite Chief Whip, mu lufuutifuuti bayitiddwa bajja okumukwasa ekimuli n'okumucrowninga, okumutuuza ku ntebe eno ng'omuwanguzi. Omukyala Belinda Nansasi mu mpaka zino yaweebwa enamba, contestant number 1, era nga bwe yaweebwa enamba era abadde number 1 awangudde. Belinda Nansasi nzaalwa ye Mukono, yazaalibwa emyaka 25 egiyise, oba mukyo wa myaka 25.
Belinda Nansasi si mufumbo. Belinda Nansasi yazaalako. Belinda Nansasi ono ayina omwana wa myaka 3. Ayina omwana muwala. Omwana we tabeera naye, omwana abeera ne maama we yamulabirira. Belinda eranga naye bambi bwe yenoonyeza ekiddako. Belinda Nansasi ono yasomako wadde tayala kwatuukiriza buyigirize bwe, era nga Belinda Nansasi twongerako kutegeeza nti omukyalo ono akola emirimu era nagyo gy'ataagala kwatuukiriza. Ye muwanguzi w'empaka za Miss Kavi omwaka 2019. Era nga mu nteekateeka ezize zibeerawo, omukyala amanyiddwa nga Miss Anne Mungoma yasuubiza nti omuwanguzi wakuvaawo n'emmotoka kapyata ng'etemanga omuntu, etemagana ng'omuntu, nga mpya tuku nga bw'owulira ekigambo tuku. Mu Lungereza oyinza okugiyita new arrival oba brand new. Emmotoka yamuweereddwa eriko stickers yiyo ogiraba. Emmotoka eyo ya kika kya jipu. Emmotoka eyo eri ku number plate UAL 810 negazaawo Y oba ya mu Luganda ya oba Y. UAL 810 Y y'emmotoka eyo. Emmotoka eyo nga bwe nkunyonnyodde jipu. However, omukyala yasuubiza nti omuwanguzi anaafuna emmotoka empya brand new. Awo nno ffe twabadde tusuubira nti yalibadde ku UBD, UBE oba UBF kubanga yeriko kati eyakafuluma essaawa eno. Emmotoka eno eba eyiseeko ennamba eziwerera ddala kubanga eri ku UAL. Ku A series twavaayo dda kati tuli ku B series. So mukyo kiba kitegeeza nti eyiseeko alphabetical 25 namba. That is A okutuuka ku F ku Z. Nti bwe tuba nga twali ku UAL, UAB, UAD, UAQ ne ziggwayo kati tuli ku UB. Ate ne mu UB tuli ku F kati. So eba eyitiddeko ddala. Abamanyi eby'emmotoka mukubyemu awo mulabe emmotoka eyafulumira ku UAL eba modo mwaka ki? Kiba kitegeeza eri mu 9. Yafuluma eba omuzungu omugirimaani akola jipu. Si ye mugirimaani akola jipu. Bw'aba si ye munantereezaamu awo ntegera nnyo amawulire gano kusinga eby'emmotoka. Anyway, naye nga kubyamu awo olabe abanguyangu emmotoka bwefulumira ku Aero eba yafuluma mwaka ki? Kiba kitegeeza eri mu 9 around there. 95, 96, 97, 95 awo, 94 weba yafulumira eba eyiseeko emyaka emeka. Then nga tuvuddeyo eyo omukyala yasuubiza emmotoka era awo ku kisuubizo kye afuna obubonero 10 out of 10 kubanga yasuubiza emmotoka era ye yateereddwawo era n'emuweebwa. Ekya number plate n'obuwangazi bw'emmotoka oba okulwawo kw'emmotoka si kikulu. Ekikulu nti yasuubiza mmotoka, yamuwadde emmotoka. Mu bigambo omukyala yagamba nti era omuwanguzi wakuvaawo n'ekyapa ky'ettaka ng'alindirira kimu kukola transfers kive mu mannya ago aganaabagafulumiddemu kidde mu gage. Tekyayogeddwako paka omukolo okuggwa ekiba kitegeeza nti ettaka teririiyo. Omukyala yategeeza nti era abamu ku bonaaba abawanguzi bakufuna basale oba ziyite sikaala ku university emanyiddwa nga Victoria University. Ekyo era ndi wasanya okutegeeza nti kiri andawe era buli kimu kitambula bulungi nnyo tekiriiko kabuuza. Y'ensonga y'ebirabo. Abaddirira bano tetwategedde bavaawo naki kubanga mwana wattu ffenno amasanyu gaatubadde ku muwanguzi. Bwe twalabye emmotoka y'omuwanguzi bano ababiri abaddirira tetwategedde bavaawo naki. Nga tuvuddeyo eyo njagala tukkirire omuzungu akubuuza what is next for Miss Kavi, kyekiddako
ku Miss Kavi. 22 Miss Kavi ne management bino bye bayina okukola. Ensonga esookera ddala Miss Kavi ayina okumanya audience ye yeriwa. Osavinga bantu ba myaka emeka kwemeka. Nze sigenda kusalawo era sijja kujogera. Nze mpozinga kati bibuuzo. Miss Kavi ayina okumanya my target audience, it is of which age bracket? From what age to what age? Boba contestant wakirambika lunye nti balina okubeera wakati w'emyaka 18 paka n'emyaka bwegiti gye walambulula. I think around 30, 35. Yeah. Naye bano abajja okuwagira empaka zino balina kubeera mu myaka emeka kye tulina okumanya. Point number 2. Miss Kavi ono ayina okukyusa mu venue. Sijja kugamba nti weetaaga venue eno oba eri because nja kubanga akuba akalango. Naye weetaaga okukyusaamuko ku venue enaayanguyira abantu abo ab'emyaka gy'onaaba olonze. Jukira nazo se nkugamba nti utagetinze ba myaka ki, so ne tuddayo ku ky'emyaka. So nekya venue ekyo olina okunoonya venue ng'egwa mu bantu abo b'oba olonze. Then bwe tuvaayo eyo cover charge akasente akasasulwa okulaba empaka z'abamama baffe bano abalungi abawondibwa obulungi. Empaka zino wasabye $5,000. Naye ekibuuzo kiri nti nkuzaayo kuba emyaka b'ogenda okuweereza. Emyaka gy'onaaba olonze n'ekifo ky'onaaba olonze bye bigenda determining essente z'ogenda okusaba omwaka 2020. Case in point, bw'onaalonda ekifo nga kiggwa katugambe ku Bombo Road, Jinja Road, Masaka Road oba Ntebe Road, olina okwebuuza nti ekifo kino kituuza myaka emeka. Osooka okimanye. Bw'omanya emyaka egyo then weebuuze emyaka gino gye nnonze gisasula ssente mmeka. Case in point, ndibasasula bweziti oba bweziti oba bweziti. Bwe tuvaayo eyo Miss Kavi ono buli anaakola concert ne launch ekinene nnyo avuga project omwezi gumu. Miss Kavi waabaddewo okukandaaliriza. Wakandaaliriza nnyo abantu otya nti bw'oba watandika project mu February, mu mwezi gwa February ogwokubiri, empaka ne zibeerawo mu Gwokuna, oba okandaaliriza nnyo abantu nti ne Miss Uganda ono bwe mugwa mu ttuluba lyerimu tasobola muvugira myezi 5. Kiba kinene nnyo. Ate ng'emyezi gino 3 gy'oba okivugidde oba 4 temubadde mu country tours oba up country nti oba nzire eno benzire gwe strictly obadde Kampala. So mucho wana would advise kati wano ka let me pop my nose into your business. Wano wensabira nti bwe tuba bakukola Miss Kavi ono abeere successful okusingako ku yabadde because yabadde successful naye extremely successful. Bwe tutandika okukola mu mwezi ogwokubiri grand final zibeerewo mu Gwokusatu. Bwe tutandika mu Gwokusatu zibeerewo mu Gwokuna. Nti waliwo n'abantu abatuuka ne balowooza nti owaaye tebikyaliyo oba empaka zaggwa. So tufe nnyo ku duration eno eya publicizing the project oba the product emataringa nnyo. Then bwe tuvaayo eyo njagala tutunuulire abantu abayina okujja okuwerekera ku bijuujulu bino oba ku balungi bano. Nti olwaleero luno bw'okola event ng'eno tubaamu ne breaks, entertainment breaks. Tuba twetaaga abayimbi bayimbira abantu, ba comedian basanyusa abantu. MC ono bw'alabika ennyo ku event nga tewali breaks, atuuka bambi ne yeddiŋŋana, atuuka n'atama abantu, atuuka naye ng'omuntu ne yeenyiwa. Point endala nsaba Miss Kavi ono next year 2020 asalibweko ku budde because event tesobola kuwangaala for 6 hours. Kiba kiwanvu nnyo nga temuli entertainment,
temuli bayimbi, temuli ba comedian, omuntu atuuka n'abikoowa. Over to abantu abakola speech. Nsaba abakola speech tubeere brief nnyo because abantu baffe okuwulira kwabwe kutono nnyo ensangi zino, baagala nnyo okulaba. So akola speech beera brief eddakiika 3 ku 5 oveeyo naawe onyumirwe, n'omulala ayogere, n'omulala tulabe ekintu nga kitambula bulungi nnyo. Njagala kwebaza bajjaji. Out of 10 bajjaji nja kubasukumayo maxi 8. Emu eno njisigaze nga examiner. 8 guno mwabadde composed nnyo, mwabadde mwogera bulungi ate nga mulambulula bulungi. N'ebibuuzo byammwe bwe mwabuuzizza abakyala bano byabadde by'amaanyi nnyo ate nga bya mugaso. So mwana wattu ne mwewangulirayo obubonero 9 ku 10 abalamuzi oba bayite bajjaji ab'empaka zino. Lastly, Miss Kavi 2019 njagala kwebaza omukyala Anne Mongoma, weebale nnyo empaka zino okuba nti wazitegese kirungi nnyo. At the end of the day wabaddewo employment opportunity created, tubafunye emirimu. Ffe nga ab'amawulire twakoze amawulire ntubunyisa ensi eno, amawulire okumanyisa abantu nti Uganda bwe tuyimiridde. Nja kwebaza abantu abataniza. Thank you so much. Ekibuuzo ekisembera ddala kyenyinza okwebuuza, bwa Miss Kavi Anne wategese bwomu oba wabadde n'akakiiko ke wategese nako? Bw'oba wategese bwomu weetaaga akakiiko, kubanga at the end of the day Omuganda agamba gakuweebwa munno, Omuzungu n'akugamba 2 heads are better than 1. Ku nsonga ya trainer Ronnie awajjewo obubonero 10 ku 10 because abaana yabataddemu byennyini ebyetaagisa. Bw'oba tobadde n'abantu kakiiko, it's high time obafune. Bw'oba obadde nabo, then waliwo obwannakyemalira somehow somewhere, mu Luzungu kiyite obwa dictator. Then nga tuvuddeyo eyo, general overview ku mpaka zino. Out of 10 nja kuziwa maxi 6. Maxi zino 6 mulimu obuvumu okuba nti ani wazitegese nezifundikirwa bulungi. Mu maxi 6 nkwebaza okutuleetera idea nga Uganda. Mu maxi ezo 6 mwemuli okuba nti abaana baffe, basista baffe, basenga baffe, bamaama baffe abalungi ab'emibiri eminene nabo wabawadde okwekkiririzaamu. Mu maxi zino 6 mwemuli okugamba nti oli w'amaanyi nnyo omukyala okuvuga ekintu kino buwomu nga toyambiddwako. Mu maxi zino 6 mwemuli okubeera nti okutandika kusinga okulinda okutandika. You started it. Maxi zino 4 lwaki zikugibwako? Kwe kubeera nti mwabaddemu ebirumira wano ne wali bitutajja kuddamu bye mwawulidde. So nenkuwe maxi 6 ku maxi 10. Awo nno mubaakava ku ssomero, I think obeera mu credit 4, credit 5, credit 6, credit 3. Yo distinction oba tokombyeko. Weewaawo mba nkuwonyeza n'okufuna pass oba F oba flat giyite O ku A-level gwe bayitanga omupiira nti yafuna mipiira. So mu mbeera eno njagala kwebaza buli yabadde n'omukono mu Miss Kavi. Nja kwebaza omugenyi omukulu okuyita no turning up, wekitiibwa Honorable Ruth Nankabirwa. Thank you so much for turning up. Nebaze Honorable Minister, State Minister for Tourism, Honorable Godfrey Subi Chiwanda, nkwebaza nnyo. Nebaze omukyala Maureen owa tourism. Nebaze omukyala Miss Anne Mongoma. Nebaze Pamela owa Miss Kavi. Nebaze Ronald Nsubuga oba Ronnie Nsubuga, ngono trainer w'abannalulungi ku Ssemazinga wa Africa, nkwebaze. Then lastly nebaze bannayuganda mwenna abasobodde okujja n'ababadde bawagira ekintu kino, eri ababadde bakivumirira
nammwe obaka banyizo bawa mbagamba nti tubeere nnyo positive eri innovations, tubeere nnyo positive eri obuyiiya, tetudiscouraging abayiiya. Bwe tuna discouraging abayiiya mwe munaava statement ezigamba nti ensi yaffe tekulaakulana, kubanga abayiiya babeera bakotoggerwa, babeera banyigirizibwa, bazibikirwa. So tetukotoggera nnyo bayiiya, tetuvuma nnyo tuwabule buwabuzi nga kwotadde n'okuteesa. Ku lwa Wolokoso Extra No Stress, amanya n'eddoboozi nsigadde Ibra K Mukasa atagenda, Jajja Potential strictly made in Uganda, era nga nkugamba nti wano ku Imperial Royal wetusinzidde olunaku olwaleero mu mpaka za Miss Cavi 2019 ezisookedde ddala mu East Africa ne mu ggwanga Uganda okutwaliza awamu. Wolokoso Extra No Stress, Mugoya Daniel Big One Solve, Idris Lukwago Big One Solve, omukulu amanyiddwa nga Tone Senabulya Big One Solve. Ekifaananyi kyayoyooteddwa Idris Lukwago era ne kikwatibwa Idris Lukwago. Byenjogedde byonna byateekeddwa omukulu Tone Senabulya, ate nga director w'oku ntikko mukulu Daniel Mugoya Ofono nkutumidde nnyo. Mubeere bulungi. I sign out. Omukama abakuume. Wolokoso Extra No Stress. Subscribe now.